Oluvannyuma lukulembera ekibiina kya Umusima nga kino kye kivunaanyizibwa ku butebenkevu mu muzannyo gw'emmotoka z'empaka mu ggwanga okumala ebbanga ddene. Hajji Hamidu Gombe nga yabadde pulezidenti w'ekibiina kino asiibuddwa mu butongole ku kabaga akakoleddwa ku TAP Auto Works mu Ndeeba. Andrew Suweni nga yavunaanyizibwa ku by'emizannyo mu poliisi era nga yabadde omugenyi omukulu asinzidde ku kabaga kano n'asaba abantu bonna mu ggwanga okutegeezanga ku poliisi abantu babeekengedde saako n'abo abagwira mu kitundu okusobola okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka mu ggwanga. Mu kyalo kyano mutuulayo wiiki oba omwezi mulundi gumu ne mutunulira ababbi okwegwitidde mu kyalo kino ababbi bavaawa bayitirawa nga bamaze okunyaga ebintu wiiki endala tino mutuula bayimyezi mukaaga ekyalo ekigenda okuŋŋamba ekyalo kyabwe kitulemye. Suweni era yeebazizza nnyo Hajji Gombe wamu ne bannakibiina kya Umusima olw'okuba nga abasaale mu kusomesa abavuzi b'emmotoka z'empaka wamu n'abawagizi baabwe okukuumanga obutebenkevu nga bali mu mpaka. Tomwaniriza kikumu kikumu examen ntuufu Hajji Gombe omulabawa namwe abalala abakyatya muveeyo. Ye Hajji Gombe yeebazizza nnyo bannakibiina banne olw'omutima omulungi gwe bamulazze ne bamwebaza ng'akyali mulamu era bw'atyo n'ayagaliza Vale Kamya amulidde embigere okulembera obulungi ekibiina kino. Umusima kyemukoze kiraabu endala bannaye musiime ku bantu bammwe nti tebanasiima ofisale maaso nga mugenda mumanyi nti bansiime naye Umusima munda z'ekintu nsanyuse. Ku mukolo gwe gumu bannakibiina kya Umusima kwe baweeredde Hajji Gombe certificate y'omusiima olw'obuweereza obulungi saako n'ebirabo ebirala bingi wamu ne George Kajimu owa Festine Mukono n'abalala bangi. Mu ngeri y'emu abavuzi abawerera ddala 30 be bakeewandiisa okuvuganya mu mpaka za Kabale ezinayindira Masindi ku wiikendi ejja. Ku Kingdom TV amalindiro g'ebyemizannyo nze Brian Katende. This is Kingdom TV.